Yes, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya. Tubasaba okulika nti mutambula naffe wakati mu kusubscribinga, okulikinga, awamu n'okusharinga content waffe kituwa amaanyi okwongera okubaweereza. Olunaku olwayo tugenda kutunuulira ebyobufuzi oba oliawo ebifumbekedde mu music industry ye Kampala, Uganda, nti abayimbi bangi nnyo oba oliawo ne bannabitone abenyigidde mu byobufuzi oba oliawo ng'abamu bakozesebwa bannabyabufuzi abalala ne babanga babyenyigiramu directly. Olunaku olwayo tugenda kuba torch tudireyo ddala emabega ebyobufuzi bino oba oliawo byayingira ddi mu music industry. Okusiiga ekifaananyi ekyemabega tuddirayo ddala ndowooza mu kalulu ka 2016 ebintu bino tukakasa bulungi nnyo nti gye byatandikira. 2016 President Museveni ng'ajja okwetaba mu kalulu akaawamu yakozesa bannabitone. Mu kiseera ekyo yatunulatunula ne bamulonderayo kye twandiise cream de la cream. Ne bavaayo bulungi nnyo okulabika nti bayimba akayimba akatubonga naawe. Akayimba kano yabakulemberamu yali Big Size Bebe Cool, y'omu ku baalimu. In fact bw'otunula project eyo be bagitembeetera ddala n'okufeffetta bayimbi bannaabwe. Be baaguza idea ey'okujja okwefunira ku musimbi guno n'okutembeeta gavumenti ya Mwami Museveni ebiseera ebyo. Bebe Cool ono Dr. Jose Chameleone y'omu ku baali mu kayimba ako. Bwe batunuulira mwalimu Juliana Kanyomoozi yali mu eyo project eyatubonga naawe. Judith Babirye naye tumujjukira bulungi nti yalimu. Omuyimbi nga Pastor Bugembe naye yalimu mu project eyo. Mungi oba Mungi Matovu y'omu ku baayimba. Irene Nambiru yalimu. Good Life, Ready and Weasel baalimu. Tujjukira Rema Namakula, tujjukira Ajaluna Mbiru, tujjukira abayimbi nga King Saha. King Saha ne bumulaba essaawa zino ng'oba oliawo gavumenti gye yagezaako okulabika nti atembeeta ebiseera ebyo ate yagikyusizza omudumu. Y'omu ku bayimbi abaali mu tubonga naawe. Era akalulu ako we kaggwa tujjukira bannayuganda bangi nnyo oba oliawo abaali bayaayanira enkyukakyuka. Era yali akuta omuli gw'ebiseera ebyo mu nkyukakyuka yali retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Era naye mu kampeni ye yakozesa omuyimbi kati omugenzi Adam Mulwana ng'akuba akayimba akakwatayo ennyo akatoka kwa balabala. So tujjukira nga project eyo ewedde post kalulu bannayuganda baavaayo nnyo bangi nga bakomplaininga nga balaga obutali bumativu naddala ab'enkyukakyuka era ne bawera okuzira abayimbi abo. Tujjukira abayimbi abaafunamu akatengo nga Rema Namakula yavaayo ne yeetonda Ajaluna mu birungu omuliro guyitiridde. So ebyobufuzi awo ndowooza we bya sparkingira on okulabika nti biyingira music industry. Era tujjukira akalulu ako nga kaggwa ka 2016 retired Dr. Kizza Besigye ke yatunkiramu ne Mwami Museveni. Bobi Wine ate mwaka ogwo gwennyini ogwa 2016 we yakubira akayimba kasituka tutambule. Omutima gummenyese naye nga kyemmanyi munywanyi naawe gukumenyese. Oba oliawo abantu buli wootunula bayongobedde bye basuubira nga bakola ki byawukana ku bye balaba. Yavaayo ng'ayimirira ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye naye ate akakayimba kagezaako nnyo okulabika nti ate kavuga nga Bobi Wine amaze okuyingira mu kandanda w'ebyobufuzi oba active politics. Naye bwe baamubuuza ku project eno kuba Genosale ndowooza y'omu ku baakiri emabega ate nga Genosale ebiseera ebyo abayimbi be yali ayagala ennyo be yali akkiririzaamu Bobi Wine ono yalimu. Era bw'odiiginga deep story ya project yatubonga naawe Bobi Wine bagezaako okulabika nti bamu approachinga okujja okwegatta ku bayimbi abanene abeenyigira mu project eyo. Ne Bobi Wine yagaana. N'omusimbi omungi gwe baali bagabira abayimbi abo ogwatambula ebiseera ebyo yagugaana n'aganzi sigenda kulimba bannayuganda. Era recently wano ng'amaze okuyingira ebyobufuzi baamukolako ku interview ne bamubuuza ddala kituufu baaku approachinga nga we tuwulira n'agamba kituufu. Nera bwe bagezaako okunsalako okunnyonnyola ebintu byabwe yabaganze sigenda kuyimba bulimba kuba oluyimba oba oliawo ne concept yalo nga lulaga buli kyonna kye bayimbako nti Uganda eringa etebenkedde ebyenjigiriza ebyenguudo kyekifaananyi kye baasiiga. So Bobi Wine mu statement gye yakola yagamba nti nagaana oba oliawo okwegatta ku project eyo
olw'ensonga nali ndabanga promotinga nnyo obulimba mu bintu bye baateeka mu luyimba olwo ng'ate oba oliawo n'ebiseera ebyo byennyini bya 2016 Uganda yalina obunafu oba oliawo n'obuweereza ye bwe yalaba nga tebutuuka bulungi ku bannayuganda. So era ndowooza kyetwandiise the rise of Bobi Wine into Ugandan politics, that was 2017 mu Kyaddondo East. Kanti nti yagenda n'aloopa omusango oba oliawo gwaleetera by election eyo eya 2017. Bobi Wine ono yatalaagana ebibiina ebyenjawulo, omwali ekibiina ekya DP n'abagamba bannaye nze mbadde muwagizi wa DP akabanga mumpe kaadi oba oliawo neesimbewo ku kifo kino mbu ne bagimumma ne bakola ki ne bagimumma. FDC kyekimu nayo yajja approachingako muwa kaadi era kaadi nekola ki negimumma nemugana tulina kanti nti waffe era gwe tugenda okulabika nti tusitandingako okulabika nti awangula akalulu ako aka Kyaddondo. So Bobi Wine najjanga independent candidate akalulu oba oliawo bannakyaddondo East ke baamuyiira yayeza lweyo mu lulimi Oluganda. So mu mbeera ezifaananako bwe zito politics awo Bobi Wine nga naye amaze okumuyingira. Tujjukira bulungi nnyo ebiseera ebyo Bobi Wine yateekawo embeera era embeera gye tujjukira okulaba era yali ya 2017 nga bagezaako okulabika nti bakyusa constitution bakola ennongoosereza ba constitutional amendment akawaayiro 120 togikwatako. Bobi Wine awo amaanyi n'afuna mangi nnyo era ekisinde kya people power buddayo okutunuulira amaanyi gaakyo we gaasibuka. Tujjukira akalulu ka Kassyano Wadri by election eyo ne tujjukira nga bakyusa ennyingo ya 120 mu constitution ya Uganda eya ndowooza age limit. So Bobi Wine awo amaanyi n'agafuna ne wakati mu kuba nti Bobi Wine baalaba ndowooza government yalaba nga amaanyi etaddewo mangi nnyo mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi yagezaako okulabika nti approaching abayimbi abalala mu ngeri ya kumukkakkanya mu ngeri ya kumulwanyisa. Bayimbi abo bennyini omuyimbi gwe baasooka ndowooza okwa-approaching ali Big Size Baby Bantan oba Bebe Cool, engeri gye yali rival we oba gwe yali agezaako okulabika nti bakontana basiitaana mu kisaawe ky'ebyokuyimba ng'era amannya ago gatambula abiri Bobi Wine ne Bebe Cool batoza music nga bazikoze. Ndowooza gavumenti ekirowoozo kye yafuna nti ono alabika ajja osobola okumulwana nga bwe yakikolanga eri music industry. Kumbe nebya politics biralamu, ebya politics dynamics zikyukira ddala. Oba oliawo Bobi Wine ensonga zagezaako okulabika nti atembeeta bannayuganda bamulabira mu kifaananyi kirala oba oliawo kye bataamulabiramu ng'akyali muyimbi eri nga batunka ne Bebe Cool. So Bebe Cool oyo omulimu agukoze wakati mu kuwaanisiganya ebigambo verbal mu kugezaako okumukakkanya ng'era bwe bakikolanga music industry. Era Bebe Cool ndowooza y'omuyimbi gwe twandiise nga number 1 mu baasookera ddala okulabika nti batambaala Bobi Wine mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi. Omuyimbi omulala ye Ronald Mayinja. Ronald Mayinja ono ayimbye ennyimba nnyingi nnyo ze twandiise eza revolution oba ez'enkyukakyuka wakati mu kuba nti aziyimbye bannayuganda oba oliawo Ronald Mayinja ono baalina ekifaananyi bwe bamulabira nga bamulabanga munnankyukakyuka omugundiivu. Ennyimba yazikuba zituli ku bunkenke ze Africa, ennyimba nga zituwala nanguzi. Era Ronald Mayinja ono y'omu ku baali abayimbi b'ekisinde ki people power. Naye tuba approachinga akalulu ka 2021 amaze okuyimba bizeemu. In fact tujjukira ekivulu kyali kya Catherine Kusaasira. In fact Catherine Kusaasira ono yali kyali ku Serena awo. President Museveni yali omugenyi omukulu. Mayinja n'ayimirira mu maaso ge n'ayimba akayimba ka bizeemu. Bannayuganda ne bagaa ate Mayinja ataddewo omudigido gw'amaanyi nnyo. Wabula tuba tukuba ekkoona lya 2021 out of the blue twagenda olaba nga Mayinja ate atandise okutembeeta gavumenti eno eriko. Era n'akayimba President Museveni kayakozesa aka campaign aka muzeeyi akalulu kako muzeeyi. Ronald Mayinja ono baamupokera omusimbi. Oba oliawo bannankyukakyuka ne balaba nga bagetinze so disappointed mu Ronald Mayinja. Ronald Mayinja ndowooza muyimbi owookubiri agezezaako okulabika nti akozesebwa okulwana Bobi Wine mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi. Omuyimbi omulala Edirisa Kenzo ono nno naye tuzze tumulaba ng'oba oliawo
atambula ne Bobi Wine nga mukwano gwe webback music industry kuba Kenzo ono yatandikira mu Firebase bwe bakubira akayimba ne Mickey Wine gye twandiyise breakthrough oba iti yasooke yamuteeka ku maapu azza atambula n'omuyimbi ono Bobi Wine era ng'ebigambo byamwogerako byakumusuuta amuyita fada mu kisaawe kino ekya music industry ne concert ye gye yalina gye tujjukire nayo yali ku Serena we twalabira Big Size Bebe Cool ne Bobi Wine ono nga bazeemu okulabika nti beegwa mu kafuba oluvannyuma lwa Peter Mayiga okulabika nti ateekawo embeera ey'okubatabaganya banga dene nnyo nga tetulaba bantu bano nga beesemberedde kwolwo twakiraba ne beewa ne Haga kyali kivulu kya Dirisa Kenzo ono era n'awaana nnyo Bobi Wine ne byamukoledde. Bobi Wine jjukira already ye yali ali mu active politics ebiseera ebyo ono nga mukwano gwe ne kimuwaliza naye okutambula naye politically era n'akuba ennyimba nga ze system volongoto ennyimba nga zibiwoobe ennyimba eziraga oba oli awo bannayuganda ennyike gye bayitamu Kenzo naye n'afuuka eddoboozi wabula Kenzo ono naye waayita ennaku mbale ntono nnyo oba emyaka mitono nnyo tugenza omulabanga naye ebigambo byatandise okwogerera Bobi Wine tebikyategeerekeka olulimi lwe yali asitula obulungi ng'ayogera ensonga eziruma abantu ne lubanga terukyakola ki terukyasituka era oba oli awo ne bagamba nti ekigendererwa kya federation eno kirabika oba oli awo kyali kyakujjagira ddala bayimbi bano music industry mu politics baconcentrating mu music industry nga babagezaako basiba akakookolo oba oli awo ka copyright n'abayimbi benefits ze balina okufuna mu gavumenti naye tujjukira ndowooza kwali kufa kwa mugenzi Katolo Bwama era olutalo lwa Kenzo awo ne Bobi Wine ndowooza lwatandikira jjukira ono yali president wa federation y'abayimbi naye Dr. Hilderman nga munabyabufuzi yali ayina gundi biru gyataddeyo mu parliament ya copyright era n'agiguza abayimbi kati wano mukuzikako omugenzi Katolo Bwama Bobi Wine yakoona mu stamp n'agamba bannange federation eyo tugikozese okubanja abayimbi ebituufu bye beetaaga abayimbi tebeetaaga kuwa bukunkumuka bu sente wabula abayimbi mulina ku backinga biru ya Hillary Kiyaga eri mu parliament obuli ya government mu demanding ebyeteekeddwa obbawa nga copyright law bagisayininge mutandika ofuna privileges entuufu ze muteekeddwa okulabika nti mukola ki amufuna so yayogera ebigambo bingi nnyo oba oli awo abayimbi abamu tebaali bamativu naye nga bwetuna ebigambo Bobi Wine bye yayogera realistically n'ekiriwo saawa zino azipannaawo kuba saawa zino bw'obuuza federation n'ebigendererwa byayo byewuunyisa babeera mu jam session eyo oba oli awo ekigendererwa kyayo kyali kyakugjayo bitone naye nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti core aim eya federation ey'abayimbi yali yakulabika nti edimandinga ebyo bye beetaaga nga copyright law naye oba kati kitambudde kitya tetumanyi mukulu twagenda omulaba ng'afunyeemu ne minisita oba minisita anaamuyambako okuggusa ensonga Fiona Nyamutoolo Kenzo anaamukozesa kuba tumulaba nga ku floor ya parliament Nyamutoolo once in a while bwe kijjamu ekyabayimbi agezaako okulabika nti ayogerako akatonotono naye simanyi kigendererwa kya gavumenti eno ekituufu oba ddala kyakuwa bayimbi bano ebyo bye beetaaga oba bagezaako okudimandinga ne Bobi Wine be yali agezaako okulabika nti abategeeza nti bye balina okulabika nti badimandinga. Omuyimbi omulala Wyke Benda ne recently awo abadde ne trend nga tambula alina statement gye yakola statement eno oba oli awo abantu abadiginga deep mu byobufuzi wano ne ba political analysts naddala ab'opposition bavayo nga beemulugunya yakola statement n'agamba nti music industry okutereera waliwo omuntu omu alina okusooka okufa so abantu bangi ne beebuuza muntu kyoyo alina okusooka okufa muntu kyasiba music industry eno okutereera abamu baakitaputa nti yali ategeeza mukulu Bobi Wine era tekyayisa bulungi nnyo bannankyukakyuka abaakitaputa mu ngeri eyo ne bagamba Wyke Benda naawe akaseerako kalituuka baayogera nnyo ebigambo bingi nnyo ebyakukkuluma n'okulagwa obutali bumativu mu mbeera ezifaananako bwe zityo abayimbi ndowooza nga full figure naye tumubalira mu bayimbi newankubadde abamu oba oli awo bamutanka n'okuyimba kwe naye omukazi alina ennyimba ze era muyimbi y'omu ku bayimbi oba olaawo abatembeeta gavumenti eno n'okugiwaana n'okugisiiga obujwisi Gravity omutujju tujjukira webback awo ng'agezaako ssebo n'okubanja Bobi Wine eddwaliro
usabale eyo takadene nnyo tuweeko peace n'ateekawo n'embeera ey'okusomooza diddebo material ensawo za sementi bbiri ekitundu kya trip y'omusenyu agenza abiyiye ku gundi y'omusajja so abaana b'enkyukakyuka baamusabula paka kuwulira bubi era ne mu kaseera kano ne bw'ayitaddamu oba oli awo teryamuwuuna so Gravity naye ne bamuteekawo ebbali y'omu ku bayimbi abakozeseddwa oba oli awo okugezaako okulwana Bobi Wine ono omuyimbi omulala ye Alien Skin naye bamusongamu ennwe omanyi bagamba politics ono ebiseera ebisinga abantu balabira ku bikolwa byabwe Alien Skin ono yajja atambye mu music industry oba oli awo n'embyobufuzi tujjukira ekivulu ekyali ekya Palaso kyeyali ategesaawo ku Lugogo Cricket Oval ndowooza mwezi gwali gwa mukaaga omwaka oguwedde kuba leero wetwogerera guweza omwaka gumu bukyanga Palaso ayisaamu Alien Skin empi era ekivulu kya Alien Skin ndowooza kyaliyonga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwo ogw'omukaaga mwaka 2023 so mu mbeera ezifaananako bwe zityo Alien Skin ono bannankyukakyuka baamuwagira nnyo ate ekyaleetera bannankyukakyuka okuwagira ennyo omusajja ono Alien Skin kyali okuba nti omutegesi w'ekivulu kya Palaso Balaam baali balaba nga oba oli awo tayimirira ku saidi ya bannayuganda tayimirira ku saidi ya bannankyukakyuka ate nga yali ategese kakati ate Palaso laba bwagenda ate magundi Alien Skin empi amatama okulabika nti agoogoloza Alien Skin ono ebiseera ebyo yali rising star Bannayuganda oba oli awo music we bamufiiringa bwe baamukuba empi nga ate baali bamulabamu oba oli awo n'embeera za kibanda owulira abantu ab'enjawulo bagamba embeera zaalinga Bobi Wine biki bwe baamukoona empi ng'asooka afuna sympathy mu bantu abantu bamukwatibwako ekisa abantu boogera ebintu bingi nnyo ku Alien Skin eby'okumusuusuuta n'okutambulira awamu naye olw'okuba nti baali bamulabamu elementi eyo y'obwakibanda ng'ate ategese ekivulu kya Palaso Balamu bannankyukakyuka tebakkiriziganya naye abantu badda ku saidi ya Alien Skin twalaba ba bloggers ba Nuupu bababana nga ba Nuwa Mutwe ba Map Media ba Mark the Ghetto Speaker baali bangi nnyo abagenda okulabika nti bakola ki ba Sky Soldier naye ebiseera ebyo yali akyali wankyukakyuka bayirawo Alien Skin omubiri era ekivulu ekikola record nti kyalangibwa ennaku 3 Freedom City nejjuza gate ne bazimenya kale kwegamba ekivulu kyali malidadi sana so Alien Skin ebbanga lyayongera okulabika nti lyeyera statements zize zatandika okukyuka olulimi lwe oba oli awo ne lutandika okulabika nti luvaamu statements zibalaba nga zikkakkanya principal w'ekibiina ki National Unity Platform oba president w'abantu abannankyukakyuka nga bwe bamuyita so mu mbeera ezifaananako bwe zityo Alien Skin ng'era Bobi Wine bwe yakola statement nti tuli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bye byatandika okukyuka n'ebigambo bye so era kati bannankyukakyuka bakimanyi bulungi nnyo nti Alien Skin y'omu ku bayimbi bebolaawo gavumenti beekozesa okukakkanya struggle oba okukakkanya course y'enkyukakyuka y'abannayuganda so tekikoma ku bayimbi bokka wabula waliwo ne ba music promoters abeenyigidde mu kulwana gundi Bobi Wine oba mu kulwana struggle promoter asookera ddala Ssaabavulu Balamu ono kati wetwogera nti minisita w'abavubuka n'abaana mu gavumenti ya Mwami Museveni kati oyo ye tetwewuunya nnyo omuntu omulala ye Abitex y'omu ku baavaayo nga bagezaako okulabika nti bawaana Bobi Wine amutambaala nja waligwa wendigwa right about now Abitex naye yakola ki yakyuka bajjo ono ye abuzaabuza enfaayi naye ng'abantu abatunulira ebintu diipu bamanyi bajjo bwa gyagwira ddala era bw'otunulira abantu bannankyukakyuka abagezaako okusiiga ekifaananyi ekirungi okusima oggolo okugjayo be balaba nti bo be bayita bakawuukumi bajjo ono bamuteeka mu bakawuukumi kuba tujjukira akalulu akaggwa aka 2021 bajjo ono y'omu ku be baakozesa okulabika nti bakuba n'okusottulira Bobi Wine ekifaananyi kye bajjo full figure omugenzi Small Axis bakola kyama nnyo okulabika nti bavuluga Bobi Wine bajjo ono mbu yalina trick bwe tuba tunaatera okuyingira akalulu yeewaanyawanya Bobi Wine n'amusuutiriza biki bwe tuba tuli wananga akalulu kawedde
mbuye enkola ye bwe tuba tunaatera okukayingira n'akyusa obwenyi n'atandika okulabika nti akuba omusajja ebikompola. So bapromota be bamu be tulaba mu byobufuzi by'e Kampala Uganda. Tekikomaawo ku bano bokka, si be tugenda otunulira bokka oboolyawo bwe tulaba balwana enkyukakyuka, wabula tugenda tutunulako ne kuba revolutionary artists kati abajjayo obwenyi oboolyawo n'abaabujjayo edda. Mu bano ndowooza ssaawa zino abakulembedde ye King Saha. King Saha yalangirira ennyimba 10. Ennyimba 10 ezo nga za nkyukakyuka nga ziraga obutali mu mativu, zigezaako okulabika nti zirabisa ebikolwa byonna oboolyawo bitatambula bulungi eby'obumenyi bw'amateeka gavumenti eno byekola. Era sofa yakataaka ennyimba 3, waliwo twalemana ennyimba weeziryawo nnyingi nnyo. Ekimala zitrendinga. So King Saha y'omu ku bayimbi abo, naye ng'ate twamulabako mu Tubonga Naawe mu 2016, naye ssaawa zino oboolyawo yagenda akyuka mpolampola kuba ne tuliyambala engulu oluyimba lwa Bobi Wine ezimu kuzaakola kampeyini y'akalulu akawedde. King Saha y'omu ku bayimbi abaakola ki abaayimba. Ndowooza ne Pastor Wilson Bugembe y'omu ku bayimba 2016, wabula mu 2021 era twamulabanga naye y'omu ku bayimbi abaali mu tuliyambala engule. So mu mbeera ezifaananako bwe zito King Saha y'omu ku bayimbi ab'enkyukakyuka. Big Eye akakasa bulungi nti Bobi Wine yalina amasannyalaze. Big Eye ono yabonaabona nnyo ng'akyali ku side eri. In fact Bobi Wine Big Eye y'omu ku bayimbi abaabonaabona ennyo nga bagezaako okulabika nti batembeeta gavumenti eno n'okugisiiga akazigu Bannayuganda oboolyawo bakkiriza mu nkyukakyuka ke bagamba nti kuba kubalimba na kuba kwenya. Era obucupa Big Eye afunye bungi nnyo we yatuukira okupondookera mutuufu ng'ategedde kiki kye bayita amaanyi g'abantu. Big Eye ssaawa zino alina ennyimba nnyingi, akubye countrywide tour, atambula n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwe yali agenze e UK oluvannyuma lw'emyaka 10 nga tagendayo kuba miziki. Big Eye y'omu ku yatambula naye bo tumulabye ng'agezaako okulabika nti atambula mu nsi ez'enjawulo, bapromota bamutegeka olw'amaanyi oboolyawo ag'abantu. Big Eye ssaawa zino abantu ge bamuwa oba ge bamuvujjirira. Omuntu omulala tulaba omuyimbi Geoffrey Utaaya, oyo teyeewunyisa kuba na MP mu Buddu eyo e Kakuuto. Walukagga meeya w'Ekyengera, oyo naye teyeewunyisa. Ate Walukagga ye kuva dda ndowooza kuviira ddala mu mirembe gyaki gya retired Dr. Kanokiza Besigye. Walukagga y'omu ku bazze batambula naye era nga bamukubira ennyimba. Teyeewunyisa okulabika nti akyali ku mulamwa. Era y'omu ku bayimbi Principal ba Bobi Wine bakkirizaamu nti batambulira ddala naye. Asani Ndugga y'omu ku bayimbi oboolyawo bannankyukakyuka, abayimbi nga babitone. Fiki Gaza ono oboolyawo naye akozesezza bulungi nnyo amaanyi g'abantu n'okulabika nti atambula wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tumulabyeko ku kitebe Makerere Kavule ne statements zaakola, era ndowooza byemu ku bimuleetedde okulabika nti afuna amaanyi mangi nnyo. Jjukira Fiki Gaza ono yali ku side ya Alien Skin Musical, y'omu ndowooza ku baali bakidoobe mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Oli bwe yasala Fiki Gaza yali mugezigezi n'akozesa obunafu bw'oli bo balabanga obunafu bannankyukakyuka okusala okudda sayidi zeeri. Ono ate ye najja oboolyawo n'ayimirira wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ba Bobi Wine, bannankyukakyuka amaanyi ne bagamu. Era Fiki Gaza agezezaako nnyo okulabika nti bakwekwetuka na Alien Skin Musical. So n'abayimbi abalala bangi nnyo oboolyawo abali mu mbeera ey'enkyukakyuka music industry. So music industry n'ebyobufuzi kati toyinawo byawulira kuba gavumenti omuntu agivuganya muki muyimbi eri ye background ye, era obuyimbi bwemufudde kyali. Ensonga lwaki bakozesa bano bannabitone oba abayimbi bo balabanga amaanyi Bobi Wine ge yafuna music industry oboolyawo ne gamuyambako ate okufuuka otutumu nnyo eno mu politics. Basobola okukozesa abayimbi bano okumulwana. Kyesikakasa nti oboolyawo ku bannansi abaagala enkyukakyuka n'embeera gye balabanga etambula bubi n'embeera gye balabanga ebanyigiriza basobola okusidelininga n'abayimbi bano kuba complaints abantu ze bakola. Abayimbi bano embeera ze balimu mu byensimbi fe ababataddeyo fe ababawanise kakati ate bwe tubanga tubawagidde bo ne babanga batusingako financially
okubanga bayimiridde financial okubanga bali stable ate 10 ono gwe tukunganya 2 ne tubawa ne tujja mbivulu byabwe ate bwe balaga obuluvu ne bagenda okukolera government eri mu buyinza bongera okulya ssente olw'okuba ffe tuba situdde ne tubawa erinnya n'amaanyi banankyukakyuka ge gamaloboozi ge bakola ne bagamba ate kituyisiza ddala bubi era tugenda kusigala nga tuyimirira n'abo abayimbi abayimiridde naffe tugenda sigala nga tutambula n'abo abayimbi abali oba oli awo ku koosi y'okulabika nti Uganda efuna enkyukakyuka mu aspect si zonna. So bibyo betugezezaako okulabika nti tukuŋŋaanya olunaku olwaleero ku mukutu guno ogwa Credible Media UG tujja kubaawo okulabika nti tubaweereza amawulire gonna nga bwe gatambula mu kisaawe kya byabufuzi mu kisaawe kya music industry amawulire gonna aganaaba galiwo mu ggwanga Uganda. Credible Media UG ejja kubeerawo okulabika nti ebibatuusaako Ganja Fad ge mannya. Tubasaba okulabika nti musubscribinga mulikinga ate n'okusharinga content waffe mukutu gukyali muto naye tweyama okulabika nti tukola ki tubaweereza. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.